Nzisena byo Mulongo naye kisinze okunde. Genda ku gate olaba omutima gunuma. Magukuluma jangu wano kale. Magukuluma. Takanda bempapula nsaba kumupitira ku musirikale ku gate. Kulaba bubbi bwa mobile omwana obubbi buli wamu. Kakati statement ebadde eraga etya? Eraga nti oli yajjako emitwalo 5 ng'azijja ku ki? ku ssente mobile n'azisindikira ku nnamba endala. Ennamba endala teziba zaavaako dda. Aŋŋambye yaziggyako nga 5. Kati bakusanze ssente mmeka? Baba babbye ssente mmeka? Emitwalo 5. Emitwalo 5. Kankuwa emitwalo 5 babe nga bakubbye emitwalo 5. Mama neyanzize. Sitenda kusasula bulala kufaayo. Simanyi oba zikyawera. 1, 2, 3, 4. Mama kuba natandika obujjanjabi ebizibu bijja kuvaawo. Asaleko katereke. Emitwalo 5. Tudda mukaaga. Genda basirikale wali bakuyambeko. Kale yuka. Pako eyo. Kati tusanyukako kubanga tugenze nga bifaanagana. Mama nsanyuse. Sente zange okuba ng'ozinziza mama Mukama akuddizeewo. Mama weebale tuyamba. Andidukidde wani nga toliwo mama Sarah. Kuba gyo nakubidde muzayinva gy'okungumya. Tayangumiza era nzize ne ngamba kangende mama Sarah ngumye. Kuswiribye nakulabye tumira abantu basatu oyita abantu omuwepako n'abalala anze kuswirira nakulabye amaanyi amatuufu nkadaji ya Meeru tumira bonna era njagala nnyo abaagala Mulongo n'abawagira Kisitu n'abawuliza UBC mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwagala Mulongo mumwagalire ddala nga mujja ku ntobo ya mutima gwo kubanga nze mpulira ekigudde ku Mulongo misinde mwena nga 15 ayambe ku gundi ayambe omwana nga 15 tusula kibugo 15 tujaguze twagala amaziga nga 15 twagala saluka Mulongo tumuwe olunaku olumu ndumuwe fenna oba tujjule fenna Uganda yonna bane president Museveni ojajjangu kuyise asasula omutwalo gumu asasula omutwalo gumu mbadde ku mapeera mpusentinale banzibiyeko sente zange emitwalo 5. bazibye okola ki? Bangambye oli yeesindikira ku simu yange kuba nnakoma okugyayo sente mu Novemba nga 3 tugenze mu criminal case bwe najjayo sente bagenza okuddamu okuterako omusaala nga kulikanze nnyini ze bataddeko nalekayo emitwalo 5. bwena mufune print si wakiri zonna nzifuna mwena okola print za withdraw na biki naye mpagaze kooti y'amakanzi maze baana bange mundeke mpumule muna buli omu mu kiti kye tujja baniriza and court y'amaka is welcoming by the way tujja kwaniriza buli omu tumurecognizing ate naffe kiba kitulaga nti nammwe mutwagala tetugenda kuwa invitation card yonna sebo nyabo amannya sembeera eno how are you my dear you're smart what's your name? Babirye your twin? Hey Mulongo ofiiriddewa? Kwata paso ogende obadde owuliriza ne bagamba batya nesooka nenzija nentuuka leeti nensanga waliwo abakayingira nenzirabe nebagamba watakitanatuuka kati bino bituuse kwata atulabire leeta omulala mpapaasi ziweddewo papaasi yeweddewo esigaddewo kwata obuddewo abatoki bakyali wabweru abantu kale baleete wano mpola mpola yantaleta naye kanzije wabweru kababeera awo wabweru kanzije kangende wabweru amanya semberera amanya agange nze kawereza ituni namwandu w'ekibuzi kale paseizo kulaba 15
15 nakivubo bulu waliyoki mewaliyo Mulongo Babirye mukkiriza mbasiibulire bano banywanyi bange nsaba okweyanza mwami Kisitu nsaba okutegeeza abazadde baffe balina sola balina paka balina buli kintu kyonna mujje tugule ewa Kisitu ku Kanifa Towers muwere mulungi esimu zange kweziri tugenda ku Mulongo Government si tugenda kutunda mujje ku Shante Wakaliga tufune promotion yaffe muwere mulungi Kabaka ni Museveni tubatera batumi. Niye tumira faza buye mwana mkuu wina bo. Ni faza George. Kurwaida Katoliki. Oligino. Ni mchibina cha ida kagera. Amina. Namba region of Mary. Nianze Mulongo. Kale dia. Wabale kunjagala. Nze namba 2 wava Katonda nkuwagadde. Amanya. Esawo ogikwatidde ddala ova Kampala. Wamubako kugaruka biri. Amanya nze namba Florence. Nawe mu studio abekengera. Bambi. Oli ludda obadde ludda. Nkolerawo Kalungi Motors. Obadde owulira headphones izo. Sirinza na kirala kyonna. Nasibako ebintu byange. Nesala nelinnya kaboda kezo. Nezija misinde. Ngesisitaga budde. Ngagabudde. Mwebazeeko. Bane mwami Sito. Webale nkwebaza nno bingi kuba naye twatuze ku dduuka lyo abantu batuyisa bulungi singira ddala okuba ekirungi enamba y'essimu eri 070 070 5 3 4 manyi wamafa abakozi nze siteeka ssente we batampisa bulungi nze ne bwe nzija mu dduuka lyo n'ondaganga nti sina kyenzize kugattako wallahi ne bwoba kyoyina nga mu nsi gw'okirina wekka bwe mba nzikola zimmenya ate ne mu kuzifulumya zimmenye baba likwata bulungi ensawo eyo tekiraga nti no sente omulikwata kakakakakakatano naye bwabadde bwakusasula bintu bulambo biseeko kale kwata mwana wa nnyabo nawe fumira amazzi Mulongo akwata ekitabo kya Christmas amanya sebo amanya sekamira eno okuvena jana nkungu obadde ludda wa mbadde kusawa ya Queen vuze na wanu wenga nyinawo customer no bagamba bati if kale nazale reflecting jacket wa Kampala State Grammar mutu obudde buyise bwentuuse enkyanja bayita parking kadde customer nga agenda kumugwana nemuga customer kajja mukakutte vira ko nenyo kumba akasimu kalimu element ngoba bimu Mulongo agambye atya Mulongo yatayise n'oluyimba lwabadde lwa Maureen Nantu gwabadde owulira Maureen Nantu olwatandika okwogera ku nkuba n'agamba naye talina gwajja kusaba anagiyimiriza yalisabye oba gavumenti kuba yasobola byonna munnange nokuba tugikwasiza n'amala n'akyusa n'ayogera olulimi lw'esategedde emitwalo gyange 5 mwenvuma kikyotategedde salutegedde kikyotategedde awo sebo olulimi lwabadde vulugu sijja luwanyiriza naye lwaki owuliriza Mulongo mwagala nnyo mwagala nnyo kuba nekyengera alina biyampa byenaliyo mwagala nnyo enzanyo maama enda ofune mukyolya nanjangu tukole budget naye musaba ngezaako okuyita kuba babaganga 15 naye tulina genda nga 14 tusulemu tusabe tusulemu nga tusaba kamajja tusomolula kuba yo nenkeera yagamba agenda tutuuka ssaawa 5 kiwedde etaano gyange nkubulira ekyogikolamu ogenda kunywako amafuta ga omutwalo ogumu olwaleero lyeko ennyama ya 10 ewaka olinayo famire tewali kati njagala oyimiddye mu restaurant eno lyemmere ya 15 wegumu ekitundu 3 ekitundu gyoba otereka 5 zirye zigende mu lubuto nalwo olwekange omutwalo gwa mafuta oganywa walinga ogenda kwata pakoyo batulabire nja bayita enkya ngenda bafunya reflecting jacket wa Kampala State Grammar nja bubaleeterawo ku gate kale omulala nange kanjokere sande kikulu oganya okugira nenzo okulaba ebirawo byo sande nkwata ebirawo byange bingi naye size eyo giganiddeko munange kati kade tufune tunabeera bawanvu
tutakula tutya naye nga basebo ne banyawo amanya gange nze Sande Mengo yagana okuwanvuwa n'ogejja toga tuli mu kimu ne Dija nange nyina abantu bengumirako ne mmanya nti katyabo obuki osingira ddala tongobye wakaliga Dija muzima jukira ye manager naye nga nze Mulongo obadde luddawa mbadde mu tawuni awo n'owulira otya nempulira mayinza sezange zibeera muno sikirungi nnyo okuvuga Mulongo atugana ovuganga amasimu manene soka toddira kana akamu n'okateekamu ate okumu ne kusigala nga kukola ki nsaba kwogera kana buteerabira towulirizanga Mulongo n'ofiirwa obulamu bwo kituufu nnyo towulirizanga Mulongo n'ofiirwa omulimo ekyo kituufu togendanga okuzika abawuliza ba Mulongo n'oleka okukola mukamawo byayagala okole Mulongo ajja kubeerawo nga nawe oli bulungi toluuzinga nga kyoyina nze Mulongo era ku Mulongo ne bweguba mulimo ngulekawo nedda mukwano Mulongo alwana gwe obeere bulungi ate bwoddira kyoyina ne kigenda ku lulwe oba omukabiza amaziga I sacrifice everything abawuliza bange mubeere kyemuli mukama waganya okuziika aganya okuliza radio muli bize olifuna emirembe gyo neweesalirawo naye ng'oyo akutuusiza ku ddaala eryo ng'osacrificinze byonna nze waliwo omukyalo omu yaŋŋamba Mulongo ne batasoma bbaluwa naye ebigambo bye ddagala mu bulamu bwaffe nkwepako nkuwe paasi pako otumira ani njagala nga sinnatumira Mulongo njagala abantu bonna banange Mulongo atukoledde ebintu bingi tukkirize tugaane tubeera ne basereebu ne tubawagira okuva mwaka ku mwaka naye nga sereebu oyo ne bwakusanga mu kkubo asobola okukuba amazzi ate n'atavaamu yadde okwetondera naye Mulongo Babirye Sarah ye muntu gw'obeera naye twakalinze Mulongo tuludde ebbanga nze takuwadde emmere yange eggulu nga amazima gali nti bantu bange mbeegayiridde bannyabo ne bassebo gwena gy'oli Kampala yonna Uganda yonna abali ebweru abaana banaasangibwa nga mukomyewo wano bannange njagala ng'ennaku z'omwezi 14 mu nnaku 365 Mulongo atwetaagamu olunaku lutya olunaku lutya n'olwekyo lekayo byonna by'okola omutwalo si munene weewaawo nga kufa abamu muki naye sonda ne bw'otandika kati n'osula meka bitaano otuuka ku nnaku z'omwezi ga 15 ng'omutwalo gukoze eki ng'ofunyako n'ezirina akaki akatogo n'olwekyo mwenna mbakoowola nze nga Sande Mengo olwo olunaku ddo nalutiiki nga ddala li kalenda yange abaana n'abazzukulu na bonna tubeera wa n'olwekyo bassebo ne bannyabo mbakoowoola yonna gye muli Mulongo atwetaaga olunaku lumu ebirabo bingi ebyokugaba tugenda competinga natandise okupractisinga ebbaluwa ekirabo ky'ebbaluwa wadde okimanyi nti nze nsomanga gwe neryeddoboozi ojja kutya gyoba nadde nkusaba jjo nti tukompitinge ng'okola ki nga wooli kubanga nange nja kugisoma wali eri ng'essanyu limbuganye nga nkola ki nga nkulabako wante eyo njitutte ebitontome ennyimba enjiye ezikwata ku kooti y'amaka naye nekyamami kyensaba bambi abasala empaka ffe tetuli bayimbi byafaani tonyigiriza nnyo eno nisi yagenda okutupe sempaata nze gwe nayise mpangudde naye akansuula kaali kati ogusembye eyo asi voko nali sigiwandiise ng'obijja mutwe kati nakutte ekitabo kyange n'ebiseera nti bbaluwa wandimanyi ku zino kakati nasakibala kunsaba olupapula leeta olupapula tulabe gyobadde osoma kalukalu aŋamba kakati era bwe yajja ku stage yagamba nti abadde ayiseemu abadde asoma byempapula nga tekuli biki n'olwekyo batukendeerezeemu batugondezeemu naye nga era kyo kijjawo okuba nti nno nze nina ekirabo ky'ebbaluwa n'olwekyo Mulongo nsaba Mukama Katonda ekisinga obukulu akuwa obulamu n'ab'enjoyo n'emikwano gyo n'abakubeesabeesa dadi ntonyo ye sirina kye mwogerako okimanyi nti ne bwansanga mu kkubo ankubira eŋŋombe naŋŋamba ankubira naŋŋamba mwana wange sooka oyimirire n'akuwa Katonda n'agamba
wekuume wa luzungu emimu naye mbitegeera wa luzungu aganaga mu luzungu naye ng'okisegedde naye olumanyi ejjo olufuuye ng'oyogera n'omwana neŋŋamba owa nakutte neŋŋamba Mulongo gy'oyogera oluzungu ng'otubuzaabuza naye nga Mulongo n'abakubeesabeesa mbadde nsinga nnyo okumanya amakula bambi n'omugenzi ne bano battadeewo bakaawa Mr. Kagolo bambi yatwanirizanga nnyo wano nga bwe tujja ng'alinga gwe yalinga namba 2 waneeno ng'atwagala nnyo so banaye mbasaba mwenna n'abali ku geeti mukama waffe temumumanyi temumusangawo busanze mukama waffe wamuyita Charles Wani Kasensuwa to be sincere mu confessing mukama waffe mulungi omuntu atali mulungi neeno airtime gye tulimu ng'ekkooti y'amaka twabe tusoma bbaluwa actually olabira omuntu nti n'akulembera mulungi ebakoziwa ate tulabikana bulungi because atuwa emirembe kati gwolaba gy'okolera faayo ati ya Halima weddira ki njogereramu olulimi Emingoni nabaddamu nti mamuke nga bya mirembe nnyo ate ng'oyomba kwogera bwekityo netubantu kale ebisinga byonna bagala tuba tuyomba naye nga lwe lulimi lwaffe emingoni mamuke bebaiko wapi olwogenda lwogerera kuyamba ku Nseveni awulire byewadde oyogera obimanya bituufu gezagezaako twende mbere sasa nampiga jani yogera nze nkugambe nze Mulongo Babirye Sarah mimi ndi Mulongo Babirye Sarah tusaba obuyambi bwa kooti y'amaka tunaomba yogera kyoyagala tunaomba pesa tunaomba pesa omuntu yenna awuliriza mtu yote kwapigia sasa hapa kwa UBC tunaomba obuyambi msaidizi sichecho mwani amanyi Mulongo mbadde nakateeka ko radio nga mpuliriza lulimi lwa omwana omulungi mulungi n'antumi piseewo we mbadde nina okuyita nengenda paka mpaka tokanga oligamba nti tuyimirire wano ali okumpi yekka aveemu oyogeredde nga ndi awo Ujinja Road naye nkulaga mpiseewo nengenda nembala nenkyuka ate nenkomawo nanda babiri serious wabula tesimanyi kaleeta abantu ku lunaku lwa Mulongo abantu ku lunaku lwa Mulongo bannange nze kuba nze ntulambuya mpita abantu embuya Kireka Banda Nambole Nakawa Kitintale Bugolobi olina ekyejo oli wakumekewa mu addirira asembayo mama yali akaddiye nga takyakuba mizze bannange bayita mwenna ku lunaku lwa Mulongo Babirye Sarah nga 14 tusulemu enkeera kitokotenga sikisanikire bannange Mulongo nze mbadde nsaba kubuuza lanchi yameka ogenda kuba iyo sawa barakallahu fiiku era singa olina nnyingi era wandiika mukama Katonda akugabirire atuwe ffenna mbategeera abaana bange nakasero nno mbategeera mukole akategeera tekakoleke kamu nkitegeera naye twasalawo tetukola bibi tusika busisi tetukola ki nakkiriziganya nange wendi nze njagala lyayita ku mudaala gyonna ajje wange era banize genda okolokole nga zijja ampenyese Mulongo nze ndi kumpewo goli kumpewo tolinayo kapera ng'olabikira nga alina yakapera olabika bulungi mpozi nkuwola abantu beffe mu kyalo kowola batubeera akayi bonna
bayise kunakivuwavuwa. Nkitegeera. Bajje bagaireyo. Nkitegeera. Obadde luddawo? Mbadde awo ku Mutaasa Kafeero. Kuba wenkolera. Balenga zagula obusitokisi buno. Omukyala n'aŋŋamba. Era mbulabye. Mulongo kwali. Osoogera n'ofunayo ekirabo. Ne ŋŋamba bw'ogambye nti nenzija. Kampwe n'etaano gende weerireko. Neyanza nnyo omukulu. Kale. Leta pako y'omwana. 15 bagambe nakivuba bbulu. Kale Mulongo. Kale se. Neyanza nnyo. Amanya mwana muwala obadde luddawo. Erinnya Nabuma Oliver. Nabuma Oliver. Mulongo. Tugende. Amanya nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tuli ku Anifa Towers, edduuka eri B228 mu park ya Kadde. Oba gye muyita Lumu Street waggulu. Nenga edduuka eri B228 tuzze okuddiza ku kooti y'amaka kubanga tuli basiponsa ba kooti y'amaka. Tuli banna kooti y'amaka tukwatiza wamu obumu g'emaanyi. So twali tuzze okugabira abantu baffe Christmas. Tulabye bantu bangi nnyo bannange, kino ekintu okifunamu abantu nga bangi be muwadde ate nga mubadde ebintu bya bbeeyi. Kakati abantu twongera okubayita ku lunaku lwa Mulongo nga 15. Ebirabo bino bye tubawa tuddiza ku ssente ze batuwa ku dduuka. Bakasitoma abajja ku dduuka ne batuwa tujja ssente ezikola ki ezibaddiza. Tulabye mubawadde ne ku kaashi. Tulabye mubawadde ne ku kaashi. Kakati ssente tuzibawa kuba bayise abantu abali okumpi ne UBC. So abantu balese emirimu gyabwe bajje beetabe mu kalulu ak'okuwangula. Era buli abadde atuuka ng'awangula. Yitaba abagunde bakasitoma bammwe. Visita bakasitoma bammwe. N'olunaku lwa Mulongo lulo. Bakasitoma ba Kisitu Electronics n'abakooti y'amaka tubayita okujja ku lunaku lwa Mulongo nga 15 n'abaayo mu January ku Nakivubo bbulu. Amanya gange nze Nathalie bangudde ekirabo kino okuva ewa Mulongo agambye abadde mu studio asooka okutuuka wano akyalonda kyakola ki kyayagala. Nze mpangudde muceere bakufumbira muno abatabimanyi esepiti zino bintu by'abazungu mubiraba by'abazungu. Nze ssanyu lyennina pitirivu abawangudde paasi basooke baddeko ebbali owa pako bonna bandekemu nze ngenda kufumba muceere gwange. Owulira otya? Essanyu ly'amaanyi nnyo 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 ddala. Ekirabo kya bwereere. Otaddemu tesi transport? Ate transport waki nziruse misinde mbadde wali wansi ku leyiru oluwulidde sirinze ebigambo okuggwanyo nze asoose. Kati ki kyoyinza okwogera ku muntu akuwadde ebyo Mulongo ne Kisitu? Kisitu mwebaziza nga nfukamidde sikomye ku ekyo nze wano wali ebyewuunyisa akutte ne mu nsawo zino sazze nazo yazimpadde. Tusiima busiimi Maama Mulongo byatukolera ne Kisitu. Munkuba ekifaananyi ne Mulongo.
Kawangale.